eyakola mu ggulu eyo n'awanikayo burujan yawanikayo agamunyenya ag'amaanyi ge bayitaga sseŋŋendo abazungu ge bayitaga planets. Allah subhanahu wa ta'ala oyo yagawanika eyo mu bbanga mu bwengula ffe gye tutalaba naye ng'abalina ebyuma eby'amaanyi bagatunuulya ne bagalaba ne balaba Allah subhanahu wa ta'ala tekinologi kwe yakozesa mu bwengulu eyo w'amaanyi ng'agantu ago gali eyo mu bbanga gadduka mu kudduka okw'ekika ekyawaggulu nga geetooloola wanjuba. Wajaala fiiha sirajan mu bwengulu eyo n'atukolerayo ng'eriyo ettaala etumulisiza kuno ku nsi ne tubeera mu buddo bw'emisana nga buli omu alaba kyenkanye oyo omujeemu n'oyo omuwulize bonna nga beeyisa kyekimu nga beemulisa kyekimu ku wanjuba. Wa qamaran munira n'atutondera n'omwezi ogwo ogujja ekitangaala kyagwo ku wanjuba ne gubeera nga gutumulisiza obudde obw'ekiro ne tubeera nga tusobola okubaako bye twekolera. Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye litukuzibwe eyakola ebintu ebyo nga talina amuyambako. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي الله جعل الليل والنهار يتتوندر ekiro n'omusana khifatan nga bigenda bisikiragana omusana biguvaawo kiro najja liman arada an yadhakkara ekyo kimala bumazi omuntu bw'akitunuulira bw'aba ayagala okwebuulirira n'okutegeera amaanyi ga Katonda kubanga ekiro bwe kitambula gw'oba otambula omusana bwe gujja gw'oba ozze ekiro bwe kigenda gw'oba ogenze ekiro n'ennaku bwe zigenda ziwera kiba kitegeeza nti naawe olwo ebbanga lyo liggwayo ogenda. Omuntu singa atunuulira ekiro n'omusana nga bimukolamu omulimu naye yalibadde abikolamu emirimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa obadde okitegeera ng'oyagala okwebuulirira ekiro n'omusana byali kumaze singa obadde oyagala okubeerako nga weebuulirira n'amateeka ga Allah ne weddako aw arada shukura oba omuntu ayagala okwebaza yalyebazizza kubanga kiro bw'agenda atambula musana najja ne bigenda nga byemulula bwe bityo Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde ajjukirwa era yalibadde yeebazibwa kubanga osanga atayina nvi nga zizze atayina baana ng'obazadde atayina bugagga ng'obufunye kiro musana bw'agenda atambula aba akukolamu omulimu ng'alina gy'akutwala nawe walibadde okola kaweefube ekiro ng'olina emirimu gy'okoleramu n'omusana ng'olina omulimu gw'okukoleramu mu ebyo emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala si kulwanga ebiseera bigenda kujja kiro abeere ng'akuwaako obujulizi ne musana abeere ng'akuwaako obujulizi nti wamweyisizaamu bulungi kubanga ffenna tuli bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن abadduba Allah omusaasizi Allah agenda kubogerako wano empisa ze beeyisaamu ku nsi obalabira kuki alladhina beebo yamshuna abatambula muno mu nsi ala al ardi nga batambula ku nsi ya Allah kuno haunan mu ngeri ya buvunaanyizibwa batambula nga tebagenda nga basaatuuka ate tebagenda nga basooba batambulira wakatikati mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. wa idha khatabahumul jahilun singa abalina amagezi amatono n'entegeera entono bagezaako okwogera nabo nga baagala okubajerega qalu salaaman bo baddamu ebigambo ebireetawo emirembe wabula bo tebazaayo kibina ku kibi bo bwe babeera nga abayaaye n'abayaga n'abagwa mu ttuluba eryo nga baagadde okubasoomooza n'okubajerega bo boogera ebigambo ebiteekawo emirembe teboogera bigambo bifaanagana na byabwe bw'abanga amuvumye ye tamuvuma wabula ye amugamba ebigambo ebirabika nti birimu emirembe emyereere. abo be baddu ba Allah batambula ku nsi kuno mu ngeri eyo ey'ekimpowooze batambula nga batambula n'obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa n'obwotwaze naye bwe babeera nga balina ababalumbaganye ng'amagezi gaabwe tegakkaanya nabo nga balina ebigambo eby'okubajiriga bo boogera bigambo bya mirembe byokka. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين إرابا بدبا الله اجتند اجترى الله تابوغركو balabira kuki yabituna lirabbihim ekiro mayumba gaabwe basulanga sujjadan wa qiyaman berekerezaayo akaseera mu tulo twabwe yeebudde bw'ekiro mayumba gaabwe ne bavunamako ne bayimirirako ne balajjanira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abaddu be abazukkako eyo ekiro ng'abantu beebase ne babeera nga bo bazuukusa okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba mu aya endala nti inna nashi'ata allayli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
Allah subhanahu wa ta'ala obudde bw'ekiraka ku ggulu erisooka n'abuuza neeyegayirira mbeerenga musonyiwa ani ansaba mbeerenga muwa naye ng'abantu abasinga obungi beebase agamba nti abakkiriza ebitendo byabwe ekiro beerekereza ku tulo ne babeera nga bayimirira n'ebyenyi byabwe ne babiteekako wansi ne balaajanira Allah waabwe. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربوا بابدوا الله بوغيرا بلي كسيرا غبغامبا مدوا زابwe ربنا اي الله ربنا اصرف عنا اي الله تكسبوا توني وتوغلeko عذاب جهنم اكبونيرزو چومuliro جهنم إن عذابها مزني ekibonerezo ky'omuliro jahannama kana ghorama kyali okuvedda nga kijja kubeera wekyalubeerera kijja kubeera abantu nga kibakwata nga sibakukivaako nga kijja kubeerako obutabavaako obutabakendeerezaako obutabawummuzaamu. Tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otutaasa omuliro otuwonye omuliro otuwonye ekibonerezo ekyo kiwateekerateekera abatakkiriza. إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها mazima ekibonerezo ekyo saati mustaqarran wa muqama kibi nnyo okubeera nti gy'ogenda okulya ekibanja n'obutaka kibi nnyo okubeera nga gy'ogenda okufuna obutebenkerera obutagenda kubaamu kalungi eyo obutebenkevu bwayo si buliimu kalungi embeera yaayo ey'okubeerayo ogenda kubeera mbi nnyo si kyekintu omuntu kye yali badde yeenyumiririzaamu nti gy'agenda okuwangaalira si kyekifo omuntu kye yeenyumiririzaamu nti gy'agenda okufuna okubeera ng'atebenkerera embeera yaayo si nnungi. Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa embeera y'omuliro jahannama erabika nti abalibeerayo tebagenda kubeera na butebenkevu tebagenda kubeera na kweyagala mu bifo byabwe. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا bakkiriza beebo إذا أنفقوا ببابيرا nga bawaayo mu kkubo lya Allah lam yusrifu tebadiibuuda ne bayita we bandikomye ne basigalirawo walam yakturu ate tebakekkereza nnyo okuwaayo ekyo kitajja mu nfuna yaabwe wakaana baina dhalika qawama babeera wakati awo nga we bayimiridde bawaayo ekyo ekibajaamu nga tebeemazeeko ate tebakoze ekyo kitabaweesa kitiibwa. Omusajja abeera nga mugagga ku kitundu n'abeera nga ayagala okuwaayo ssente ng'ajjayo bitcoini n'abeera nga tasobola kubeera nga anoonyaamu empapula ate mu coini ng'anoonyaamu buno obuliko engege n'ente. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omugagga bw'abanga akuwadde ewaayo okusinziira ku bugagga bwo takusabye kubeera nti owaayo weemaleko ate takugambye nti waayo ekyo ekitakujaamu ng'okekkereza olwo okutya okwavuwala. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين رابدوا الله بيبو لا يدعون مع الله إلها آخر بيبتا السنزا بكتون دبرانغ بابغسكو الله سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس تبتا منتينا تبتا ميغوا منت التي حرم الله يزيزو كتا كنكون ستبتا بنابوي تبتا ميجاب النابوي جو الله يزيزو كبيرانغ جتوا إلا بالحق يكجا كبتو مويو وكمزوكا كتبوا كما زمان تقنين كتبوا emeyo jittibwa bagitubuuliranga mu hadisi n'agamba nti abantu basatu balina okuttibwa. Omuntu ayawukanye mu ddiini ye n'ava ku ddiini busiraamu n'agenda mu ddiini endala. Omuntu abeera nga mwenzi nga mufumbo Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekibonerezo kya kuttibwa. N'omuntu abasse muntu munne naye abeera nga attibwa. Naye abatali abo tebattibwa olw'okubeera nti ensonga ettisa tebairawo ntuufu ennambulukufu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omukkiriza tatta mukkiriza munne omukkiriza tatta muntu yenna okujja katta omuntu oyo aba akakasireko ensonga eyannamaddala mu mateeka esaana okubeera nga bw'ebeerawo attibwa. Abakkiriza wala yazinuuna tebenda. Omukkiriza tabeera nga yeenyigira mu bikolwa eby'obwenzi oba byonna ebiyinza okumuleetera obwenzi. Waman yaf'al dhalika omuntu akola ekintu ekyo n'agatta katonda bakatonda abalala n'abeera nga yeenyigidde mu kutta abantu banne n'abeera nga ayingira mu bikolwa eby'obwenzi n'abeera nga alumbagana abantu mu ngeri bya buvunaanyizibwa
waman yafal dhalika yalqa athaman omuntu akola ebintu ebyo yerinda okubeera nga ajja kusisinkana ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala olw'obwononefu bwe yakola kuno ku nsi abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala amusasula. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله سبحانه وتعالى agamba يضاعف له العذاب omuntu ow'ekikeekye yeeyisizza obubi kuno ku nsi n'abeera nga asinza bakatonda abalala nga abagatta ku Allah n'abeera nga atta bantu banne nga abalanga bwereere n'abeera nga yeenyigira mu bikolwa eby'obwenzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ku lunaku lw'enkomerero يضاعف له العذاب الله agenda kumwongerezaamu ebibonerezo eby'ennyongeza yawma alqiyama ويخلد فيه muhana muwangaalize mu bibonerezo ebyo nga munyoomuufu talina katiibwa konna nga atunula anyoomebwa mu bibonerezo mwali. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا كجاكو من تاب omuntu aliba yeenenyezza wa amana n'abeera nga akkiriza wa amila amalan salihan n'abeera nga akoze emirimu emirungi oluvannyuma lw'okubeera nga abadde akola emirimu emibi naye n'abeera nga agivaako ne yeenenya faulaika abantu ab'ekika ekyo yubaddilu llahu sayi'atihim Allah agenda kubasangulako ebibi byabwe bye baakola nga tebannaba kwenenya hasanatin abeere nga abawandiikako ebirungi ebyo byokka bye balibeera nga bakola. Biri ebibi bwe wajjanga okola Allah agenda kubisangulawo abeere nga ebirungi byokola byokka byagenda ajjuza wali we yasangula ebibi byo. Wa kana Allahu ghafuran rahiman Allah okuva edda musonyiyi okukusonyiwa ekyo tekimuli mu lusozi rahiman ng'ate musaasizi kubanga ekisa kye kibuna bw'obeera nga weemenye yadde nga watta abantu bangi bw'obeera ng'obadde mushrikun ng'obadde olina amasabo naye n'ofa nga weenenyezza nga ebyo birese Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti asonyiwa ate era musaasizi. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waman taaba omuntu yenna be yeenenya wa amilan salihan akola emirimu emirungi fa innahu yatuubu ila Allahi mataaba mazima aba yeenenyezza eri Allah olw'ennenya olwannamaddala. Singa omuntu ayeenenya olw'ennenya olwannamaddala olwasikyaddira aba yeenenyezza eri Allah olw'ennenya Allah lwagenda omusonyiwa olusonyiwa olwannamaddala nga tagenda kumuvunaana biri bye yakola nga tanneenenya. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين رابوا أبكرزا لا يشهدون الزور تبابيرو مكبيرا ngabawa obujulizi obw'obulimba abakkiriza tebawa bujulizi bwa bulimba singa babeera basabiddwa obujulizi. وإذا مروا باللغو singa bayita mu bifo ebirimu emizannyo naddala emizannyo nga gyalwali tegirimu kubeera nti eri Allah ofunamu empeera marru kiraman bayitawo okuutwe mu ngeri ya kitiibwa ng'eyo tebataddeeyo liiso ne babeera ng'ebyo babikuba nkoto ne bagenda ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebinaamusanyusa gye babeera bo beeyunira. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا بكروا بيبو إذا ذكروا بآيات ربهم سينغا بابيرانغا bajjukiziddwa amateeka ga Allah waabwe subhanahu wa ta'ala lam yakhirru alaiha tebageekuruntalizaako tebabeera nga bageetwalirako ng'abantu ab'ekitalo summan ng'okwefuula bakiggala abatawulira wa umyanan n'okwefuula bamuziba abatalaba. Amateeka ga Allah bwe babeera nga bagaba basomedde baggula amatu g'okungulu ne munda ne baggula amaaso g'okungulu ne munda ne batabeera nga beeraze nga tebageewugguusirizaako babeera nga bagawulira bulungi babeera nga bagalaba bulungi kike gagamba naye ne batabeera ng'abo abeewugguusa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza abannamaddala amateeka be bagabasomera tebeewugguusa we gali nti tebawulira tebabeera nga beewugguusa nti tebagalaba wabula bateekayo ebirowoozo ne babeera nga baawuliriza era bategeera Allah kikyayagala. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
والذين إرابيبو يقولون أبكرزا بغامبا مدوازابwe omuntu wano ino okwekebera olabye ku byonna bye tuzze twogera ebitendo kumpi munana Allah byazzamenya kubakkiriza weekebera olinako bimeka waliwo ebyempisa z'obuntu waliwo empisa gy'olina okweyisaamu gwe ne wakati wo ne Katonda wo ng'omusaba gwe kakasa nti mu bino ebyogeddwa bw'obanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa obulamu bimeka by'okolako mulimu ebidduwa nga Allah byatugamba kati ng'edduwa eno abakkiriza bagisaba bagamba batya rabbana hablana beba abalajana abakkiriza mu bitendo byabwe nga bagamba ay Allah tugabire min azwajina okuva eri bakyala baffe wa dhurriyatina ne muzadde byaffe qurrata a'yunin ekkulu eri amaaso gaffe amakulu ebintu ebitusanyusa ku maaso gaffe abaana babeere nga betuzadde batusanyusa eriyo omuntu azaala omwana naye nga yejjusa nti ya rabbi nazaala kikino nga mbutuufu yazaala omwana zonto naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abakkiriza basaba Katonda abawa abaana banabasanyusa ku maaso gaabwe abakyala banabasanyusa singa baba batunuddeko eriyo omuntu yawasa omukyala nga naye mbutuufu bwamutunulako nga tamulaba yejjusa nti nagwa natomera Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza babeeranga balajanira Allah nti ay Allah tutere mbakyala baffe tutere mu baana baffe tugabire okubeera nti tubamatira abaana baffe abasanyusa amaaso gaffe bwe tuba tubatunuuliddeko nga kyekyo bwebaza Allah ne tugamba nti Allah yatuwa alhamdulillah waj'alna lilmuttaqina imaman ate otufuule eri abata Allah nga ffe basaale ffe bannambeemu okubeera nga ku kyalo kwe tuwangalira abantu batumanyi nti ffe abatya Allah ffe basaale ffe abatya Allah ffe abantu ab'ekyokulabirako يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك abantu abakkiriza abakola ebintu ebyo kumpi bitendo munana byazzayogera mu aya ezikulembedde yujizawuna be bagenda okusasulibwa alghurfata zigorofa amadaala aga waggulu kubanga abantu balibeera mu jjana abamu balirengera bannaabwe nga bwe tulengera emunyenye emirimu emirungi nga gyabawanika waggulu abantu ab'ekika ekyo betwogeddeko bagenda kubeera nga bali mu madaala aga waggulu eyo mu jjana eza waggulu bima sabaru olw'obugumiikiriza bwe baalaga kuno ku nsi wayulaqawna fiha tahiyatan wa salama bagenda kusisinkana ebiramuso ebirungi ate n'emirembe Allah subhanahu wa ta'ala gyali bateera mu jjana zaabwe خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها bagenda kubeera mu jjana emirembe n'emirembe nga tebagenda kufulumamu hasunatu mustaqarran wa muqama ebyo nno byebifo ebisinga okubeera ebirungi okulyayo obutaka n'obutebenkevu obulimu eddembe Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byebifo ebyegombeka okubeera nti omuntu olyayo poloti okubeera nti omuntu ofunayo obutaka okubeera nti omuntu gy'ogenda okufuna obutebenkevu obusinga okubeera obulungi obutali buli obutebenkevu obw'emitawaana egy'omuliro قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل bagambe ma ya'ba'u bikum rabbi Katonda wange talina kyasalwaku mmwe singa mubeera muganyu okubeera nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tabafaako Allah subhanahu wa ta'ala talina nnyo kyasalwa mbwe mubeera nga musazeewo okubeera nga muli bajeemu mweteefuteefu okubeera nga abatuusaako ebibonerezo bye ng'ate tasaliddwa lawula du'aukum singa si kusinza kwabo abali mu mmwe abatono Allah kwasinziira okubasonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala yali badde nga tabafaako ng'abaleetera ekibonerezo ekibazikiriza okubamalawo naye bano abatono abali muno mu mmwe nga basinza nga balajana Allah subhanahu wa ta'ala kwayisa ekisa kye n'abeera ng'akyatusonyiye n'abeera nga tatuzikiriza naye agamba nti singa siba n'abatono nze siina kyenfaayo siina kyensalwako mmwe abangi abaganya okukkiriza fakad kazzabtum kubanga mwalimbisa dda amateeka temukyayinza kubeera nga mukkiriza fasawfa yakunu lizama kale kiribadda ki essaawa biri beetuuse mugenda kukinnyonnyoka ekibonerezo ekigenda okubeera nga tekiriiko kusaaga ekibonerezo ekijja okubeera nga kigenda bakakatako kyemutagenda kubeera nga musumattuka